buli lunaku olukya ebya NRM byongera kwonooneka, abantu bongera kulaganga we bakoye NRM. Era emabegakaawo ekyatuuse ku Pulezidenti Museveni mu Lukiga District kyabadde kiswaza. Si Pulezidenti Museveni yekka wabula n'ababaka ba NRM buli we bagenda okwogerako eri abantu bagobebwa. Kaakati omu ku basajja ba NRM eyabadde agezaako okutambuza enjiri ya NRM yakiguddeko mu lujjudde lw'abantu. Wuuno Honorable Kiwanuka Sulaiman yamusomesezza essomo wakati mu maaso g'abantu. Agambye nti abavubuka temwenyigira mu byabufuzi, buli muntu afune kyakola. Professor Patrick Lumumba yagamba kyemaliriza nakyo nti abantu abalina ensa singa bagaana okuvaayo okwenyigira mu byobufuzi mu bitundu byabwe olwokuba beefula nti bo bali bize, bali Kampala eyo balina z'ofiisi, tebaagala kufaayo bigenda maaso mu ggwanga, bawa omwaganya abantu abatalina nsa ne bajja ne beesimbawo ne batavuganya. Kiddemu abantu abalina ensa. Patrick Lumumba professor yagamba nti abantu abalina ensa, those people that are credible, bwebeesanga okukola ebyobufuzi olw'okuba batya nti bajja bakuba kibooko, bawa omwaganya abantu abandi badde bakulemberwa obukulemberwa ne bajja olw'okuba bo balinawo obudde ne beesimbawo ne bataweereza. Njala bategeeza ebimu ku bizibu tulina mu ggwanga buno nti abamu ku bakulembeze batulina bandi badde bakulemberwa bukulemberwa olw'ensonga tebategekebwa buki, tebategekebwa bulungi. Njala okukubiriza abavubuka abali wano mwenyigire mu byobufuzi na buli muntu yenna mubeere nga mutegeerera ebitundu byammwe. Bwe munaasulawo gwe nagamba abantu abatalina nsa bajja kujja beesimbewo babategeerere. Ebyange njagala bikomyawo, tugenda mu kalulu k'abavubuka naye akalulu ke tugendamu aka 2026 tukayita protest vote. Protest vote erimu ensonga. Ready. Nakifuma ya NUP ate tutigenda kukyuka. Nze nina degree Bachelor of Commerce external na majoringa mu accounting. Bwe sitababulira bintu bino nze mutabani wamwe gwe mwasomesa teri muntu mulala agenda kujja bibagamba. Bwabadde wanayogedde ku PDM nti mukubira mwami Museveni engalo abawaka ki akakadde. Si bwe kiri. Nze ntambudde ensi yonna, mu Amerika yonna ntambuddeyo buli kimu, mboni nsi ezisinga nzitambuddemu. Tewali nsi egabira bantu ssente nga tesoose basomesa. Ekyokubiri, tewali nsi egabira bantu ssente nga mu malwaliro terimuli madagala. Tewali nsi egabira bantu ssente nga n'amasomero tegayambiddwa. Njalo okubategeeza nekino mukitegeere nti Katonda yakola ensi yaffe eno, it is scientifically proven nti buli mu myaka 10 ensi eba na challenge za njawulo. Okuva mu 1986 paka 1996 ebizibu Uganda yayina birala era bye Museveni yali abisobola. Era kyemulaba abaana b'Uganda mwamwagala, okumanya mwamwagala mwamuwa emyaka 10 nga temumukubyeko kalulu. Kuba ebizibu byaliwo byali byakujjawo kawenkene na kutereeza yabikola ebiseera ebyo. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu omu asobola okujjawo ebizibu bya myaka 30 taliiwo. Njogere nga agimala ndaba sibirewo. Sebo njala kukutegeeza agimale nti naawe nyini bw'ozze wano n'oyogera nkuwa ekitiibwa naye tekigenda kwetaagisa okuddayo waka ekkooti yo gikubeko enfuufu ng'ate kimmenye eddene gye twogererako wano twakabeeramu n'ababaka aba palamenti bameka nga basibuka ano nga babagamba beewa nga beenaalemu naye njala omubuulire omuntu atambula nakifuma kimmenyedde yakabeera n'ababaka ababiri abasibuka wano erina kyanjawulo ki? Basebo ne bannyabo njagala twekwembekembe tugatte amaanyi tutereeze eggwanga lyaffe. Bwe tulaba tetutereezeza eggwanga lyaffe tugenda mmala obudde bungi nnyo nga tuweerera abaana asome, otunde ekibanja kyo, okole pate, bamaliriza agende ebuwalabu.
bali wonna ng'ayogera nammwe niye nange abaana bava mu famire mwenva nga bali Buwarabu banasaba Buwarabu bigere esi kye nandyagadde naye olw'ensonga nti tewali mirimu wano tewali mirimu so Agimale nkwagala nnyo era nkuwa ekitiibwa and I respect you so much naye njala okubategeeza ekibi kibeere kiki muluddewo nnyo ekibi kibeere kibi abaana bali Buwarabu banasaba Buwarabu bigere nze nabadde wakwogera ku birala ono mutabani wange njagala munsharingire video eno baganda bange bannayuganda bannange mubadde mukimanyi nti ever since okuva mu 7 lwe ya introducingawo politics ow'ebibiina tewabaddewo kibiina mu reality nga kivuganya mu 7 nkiddamu okuva mu 7 lwe yaforcingibwa zino ensi ze tulimu abeere ng'aleeta multi-party democracy oba multi-party dispensation ebibiina ne bijja FDC, DP, CP, simanya Jema, simanya biki tewabaddeewo kibiina mu reality oba mu mazima nti kivuganya mu 7 okutuusa Nuupu lwezze okutuusa Kyagulanyi lwazze abo bonna ba politicians bamwe bwe mubadde mulaba bonna babadde in the same bed babadde mu kitanda kimu ne mu 7 eno nga bajja ne babalimba naye after that mu 7 nga bwamala bwati nga akuba akasimu owaye jangu nkuweeyo kano owaye jangu nkuweeyo kano kino njagala okikkirize kino njagala otandika okukimonitaringa Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yavaayo president ne Nuupu omulundi ogwasooka yakwata bano abantu kubanga yali asuubira nti munnange bali wamu n'okuvuganya mu 7 bali wamu n'okuopposinga mu 7 bali wamu ne bannayuganda mwe bannayuganda mubadde mubalonda ne babakuba emiggo ne babasiba naye nga Ssemujju tebamukwatako Lukwago bwe bamukwatako wuwi officer 1 2 3 nga Lukwago avuddeyo Kasibante Mubaraka Munyagwa Ssemujju Nganda ye baamukola nga yayina kwogera ku mu 7 na family ye tayina solution Ssemujju Nganda ye baamukola nga ayogera ku mu 7 n'abanyiza mu 7 atwala ssente bweziti mu 7 atwala ssente bweziti naye mu 7 naye Ssemujju Nganda abantu beekira kiki kyobakoledde ebbanga lyomaze mu FDC obusiraamu Ssemujju Nganda oli musajja musiraamu w'e Masaka abasiraamu be basiba bakiki wali okedde ku macha n'ogamba n'otuula wansi n'okuba parliament n'ogamba bannange abasiraamu bano be musiba waliwo Uganda nga okubeera omusiraamu you are a number 1 terrorist naye nga muyina ba member of parliament abasiraamu Sheikh Nuhu Muzata yafa mu nfa etamanyika Mathias Mpuuga Nsamba abaddewo n'ayitibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu n'amuwa ebifo byatafunanga nako mu bulamu bwe n'amuwa obwa leader of opposition n'amuwa obwa vice president wa Buganda oba kitegeera n'amuwa n'obwa commissioner
naye Mathias Mpuuga Nsamba ngali in the same bed with Museveni. Mathias Mpuuga Nsamba constituency mukiikirira eya Nyendo Mukungwe bagikagenenula ku Masaka. Njagala kubuuza okuva wotandikira mu Nyendo paka Erukaya mbuulira kye wali okoze Mathias Mpuuga. Essomero lye natuulira mu P7 bwe baatuwaŋŋangusa mu lutalo lwa Museveni nga tugenze Kaddugala simanyi bwe lifaanana. So baganda bange bwe mukati the biggest opposition leave alone gunje eno Museveni tugenda kugifuna ambasajja bano because tubajjeekaako okulya. Kyovolaba nga owekitiibwa Muwanga Kivumbi nze Muwanga Kivumbi nali muyisaamu eggaali naye Muwanga Kivumbi bwaye yakedde ku makya n'atandika okwogera eby'amagezi. Muwanga Kivumbi haleluya. Kyovolaba nga Muwanga Kivumbi bwe yavuddeyo n'ayogera leero ye mubi era Muwanga Kivumbi simanya kakoze bitya simanya bekoze bitya. Muwanga Kivumbi yakakanudde ku ddoboozi. So bagana Uganda naddala mu abatanazibuka amaaso tetugamba tetwagala abasajja naye abasajja tubagamba bwe mba mwagala ffenna tutwale Museveni ng'ate mulaba ffe tusinze okubeera Kyagulanyi yasinze amaanyi lwaki temujja ne mukola ki? Mugenda kulaba mu kalulu kana kagenda okuddako bwe tunaakabeeramu bano abasajja baregistarinze ekibiina kyabwe bampuuga abo buli wamu bagenda kuteekawo omuntu because government yabagambye bannange ono omusajja ffe tutumusobola ne mumpromisinga Museveni mugenda kukomyawo Buganda ne Busoga naye tugenda kubalagirako bwereere. Tugenda kubalagirako bwereere. So baganda bange mwenna balaba video yange eno omuntu asinga obulabe mu Buganda omuntu asinga obulabe mu Uganda ye Mathias Mpuuga oyo ne kagulupu ke. Tubadde tu expectinga wano bwe tuvaayo Mayiga nga atulimbalimba nti tebeyingiza mu byabufuzi naye Mayiga bw'omalanga nga Mpuuga omuwa airplay. Abantu baffe abanupu ng'obamma airplay ku CBS kubanga twakizuula gw'osalawo ani ajja ku CBS. Kati mwagala okwefuula era mu Abaganda tebababuzaabuza Kyagulanyi Robert Center mutali against Buganda. In fact Kyagulanyi Robert Center